ebidomola bibiri ogenda okima amazzi oba ogakima kati omutamiivu waddanga awedde emirimu akima ati ebidomola ebibiri ate wobidduganiza nojja ng'osinika ezo ezinywa n'omwenge gutajja kusasula baaba kukima amazzi ng'onyirira bulala onyirira nnyo dolayire tomanyire oba nyirira wa nnyoko twala ebidomola ogenda okola ogwakuleesi yenna alinga ali ku sepulingi nasooka ayitawo tongwira nze awulira atandise okulaba nga edolanga eddugala atongandya ku biddugala biddugala webitaleze ebiddugale genda maaso firimu nazimusa benkya ndesa amazzi lujujumbe wa kuno muvubuka muto naye tosaaga ne kye bayita segawa mwenge osobola okaddiwa nga togenderedde kale okudde neeri maama lukabwe mukazi wattu agezaako okwogera omwana bamugoba takyasoma taata sebo yadda mu bijujulu by'ekibuga basajja mweberere nga muleka mukazi ogwotobye naye n'omukaddiya wamusanga ebbina atakulirako mubalala kakati olw'okuba alina muserebera ekitundu ekya zeero tokyamulabawo tasobola kuba nazo kakati olwayogera ekigambo gyabeera kono nye tasobola kuba nazo ng'oli negiri emisege egyava e Kampala okujja okutankalanya ekyalo kale era mukwano gwange ate gwe nkugamba nno mukwano gwo bulijjo kwenikane mukwano gwange oba nkunyonyola ntya maama simumanyi toga tomanyi omuwala gwe bayita miseero bane emiseero oli bane obwenzi obumujjudde nze mune bwajja ngamba talina ssente ezo n'entangawuzi yazitunda n'agamba talina ssente abanja nga nze manyi munneeyo osanga omwami wange mwavu bwavu kaadi mbu yabadde awo era yekka miseero mbu naleeta ne muto we bamuyita naamu Michelle yaleese muto we bwe bamuyita miseero kati bane ngenda kukola nti omwami wange okumuggyayo ebiseera ebisinga abakazi bano abasooka baagala babba baabwe naye nga womanyi munnaye embeera y'ensi eno bwe bityo bwe bibeera nze kati mbadde simanyi nti gwe tokyalina wadde naye wongambe tokyalina wadde n'entangawuzi tokyalina wadde bali tebataliza kaakati kitegeeza bennyini be bakuba bawoona ekigwo ndabye omuntu agenda kudda mutufu omuntu n'abonaabona akantu n'akamu sinadde kantu nakamu talina kyandekera n'akameeza kamulema ate nnaano banja kubeerawo ogenda kukola otaate munne ennaano bandaga omukazi w'ennaku zino akyando banja kubeerawo n'omwana wange munnaye ate naakola ki badde nsinga nze abadde nze nga nze gwayagala yani ntegeddemu omuseera nga nze gwayagalira omusajja oyo musiru naye nkubulye sijja mulumba kamu kaakali yagamba tajja mulumba myaka kyegirumba omuwala abawala bano abaliko omulumba mu egyo emyaka takutema olubale bayira n'asidi saasiddeko kale mukazi wati yagala tagenda gendayo banaga imune maama nkusaasiddeko ogenda kukola kyemisege gyatugira ku kyalo gibba abasajja b'abantu yamugamba ndoza ekyama okitegedde kino nkigambye nga kyamato gani nze yabikuleeteddeko nisobola kwogera kigambo kyonna tukyagenda masiriba nga bulijjo nagamba tubaamu ne jjajja mutukuza mukubire muganda wange asobola okubeera ng'akuwa ekyogo eky'emikisa ebintu byokola bibeere nga bitambula onaabamu kinaabwe lunaku lumu ebisigadde ne byekola byokka nagamba agabe tutumu n'otutumuka mirimu gyo n'otutumuka mu kitono ekyo kyobadde olina nga kyaziŋŋama ku 0708611219 0708611219 kati ono yakubira mwannyinaabwe ambuuza wankubidde ng'onjagaza ki noni mune nakubidde nga naye kugamba ekiriwo bizinesi kaakati mbadde njagala onkolere byokolera ono byemukolera nti byenjagala nange onkolere yadiri nga buli kimu firi mbagiyise amagoba g'obwenzi ekitundu ekyokubiririza ati anti omanye ebintu byaffe byakukyanga bukyanzi ekyo nkimanyi naye bwe tubeera nga tulina gwe tukutye ntumugjamu akasente tugabana tutya ebiseera ebisinga nga banayerema abantu ne baawukana naamu naye ayingidde bizinesi kyokka ava ku kibuga ebyekibuga bizibu KCCA bayiri byatolinawo wetundira nti wa bbeeyi naye no mukyalo osobola n'ofuna akusuza ate nga abasajja ofuna bagaga abeetaaga abaana ab'obuwala abanyirira modula eyo nga bamyufu
tukulisayo mwena abagenze mu jjolo olunaku olwaleero n'agamba kati buli wasande tugenda mu jjolo Quality Properties basange bakiunga kuberida ku Vision for Africa ekireka bakireka shopping center edduka li namba 76 omwaliro gw'okubiri kubira mbazira natambula naffe era ku sande eno ejja ku 0705 68297 0705 68297 ne kale tofaayo kale nga bakanya bulungi amuga atafaayo mbalina kona ndafaayo abeera musiru kwene abasajja mbalina buli ejo gyoyagala nina abakadde ab'emyaka egy'okumakya egy'omutuntu egy'akawungeezi gwe kyoba omanya tulina kufuna nga abana ya sente abantu gye bali nga sebo talina mulimu gwakola ndi gwe guno naye ng'ezo ddiru zaabeera kale yamugamba tosokolideko sisita teyakugambye yambulidde naye nze sente zagamba okunzijjako ziba nnyingi katufune ekyetaano yatwale emitwalo inanze kati ogumu gunyambe tugenda gabana tetujja gabana buli omu atwale kale nze ntwaleko nnyingiko okusinga gweko nsokoni kati ate nze oyagala mbiremu awo kale ngenda kukukubira leero lwakumeka kati ku weekend yonna gindekere kaali wulire enkola ayagala mulekere weekend yonna kwesize eno kale kansoke nkulekere weekend eno sobola ogira yonna oleetayo oba ogize ayagala amuyigira abasajja abalina sente era nsaasira nnyo abakyagenda maaso n'okubeera nga mululunkano lw'abaana ab'obuwalamu olw'okuba asiize otumwa tumulinga ensalika buli bansi atakulirako mbala bere mutima gwa mbogo n'oyita muganda nga abaana ab'obuwala beetega biro bino olugwamu n'osooka owulira kye bayita enjaba bwe zikuluma tukyagenda masiriba nga bwe kutusiddwako kiko mu Choose Mix nagaato ddira nvaazo ku zoono kusikisa galongolongo funa kiko mu Choose Mix bwe kimu kigenda kutereera nagamba gwe atalina mu dduuka lyo yita ku simu eno ofune kiko mu Choose Mix eri 0703 008810 kw'oyita n'ofuna kiko mu bungi omusuubuzi owakamukamu ow'edduuka eddene ow'edduuka ettono owa woteeri ennene woteeri ntono bonna mujja kufuna kiko kale nenyina ebintu byembadde muleetedde kati ogenda okudda eno mwana mulenzi ono senduulu agamba ate akomyewo ng'alina ebintu byaleetedde mwana muwala yasangawo naamu kale just bya business amugaa bintu kikwende just bya bizinensi bwe bityo kwegatinda ka bizinensi ketwalimu awo wabeerewo obusente bwe obwasigalo kati maneja aleka entu bugattaganya asobola okubeera nga mukiriyalinga mukoleko bulungi nnyo ayagalamu wa busente era mwana mule enyimiriro girengera abaana ab'obuwala yimirira yenagewuse gwengolooza byagira enyimirira ekumba akuteze enyoobwa yamugazi mumpeere ngaze naamu n'amanya nekkunje weeriri jjukira abakozi ba bizinensi tebagenze ku kkubo tebeerenga ono n'awulira obuswandiri nga bukirira mu magulu wansi mpaka mu ntumbwe tanabitegeera mwana mule agenda katono nnyo n'ateekayo ssente kwe kudda omu atandise okwekomberera kali yamubuuza gwani teyawaayo liri egganda yagamba yetulese gwe oba gwe tulese si wabi tulese linkolera manye ebintu bya mishero bino tukola bizinensi naye simayina kumanya kyenyinza kola naye naye namulekerayo ekizike nza ssebo yeba teri yali amuwadde ezzike lino nekirala sente ezo nja kuba nze nzimwewere n'ezo nazo zisigaza abadde aziwadde mishero yamugamba tamugaani amulabyeko wano yajja mukuba mbw azimwewere zonna aziwadde omuwala ono gwe tewali kirala kyonna kiriwo manya ndi bizinensi simugandi olabiseeko wano kwa nedda tomugamba oziwadde mwana muwala kino tekirabangako mishero bulijjo amulumya omutwe sente ze yakamuli ajula kuweza kawumbi naye tamulabangako yadde bwafaanana tavanga gyali kati afunye mwana mwala ono gwe bayise tulese yamuyise tulese aba tulese naye agaye tulese lijja kunkolera soka ompeka namba kwanza nsooke ndabe leka nsubiremu n'ebintu bye tugenda okukola enamba njikuba tugenda kola bizinensi nga bookola naani n'emiseero tontemya mutereko sente ze za bizinensi kali yagamba agenda mukubira mutereko sente ze za bizinensi tukyagenda maaso nga tuba ne buloba tekiniko nagamba bannaffe basomesa mirimu gya mutenda gya mikono oba wasoma oba tewasoma olina omwana ayagala okuyiga ebyemikono oli muntu mukulu ayagala biyiga bakubira ababuloba abakugu nnyo mu kutendeka ebyemikono n'emirimu gy'omutwe mwana muwala atambula
Divansi muserebende ekitundu ekyokubiri naye muganda wange anyenyanga muserebende nga ekiri muserebende ekitundu ekyomunana. Era mutaka agenda tategeera bulungi ng'amagezi agalese mwana muwala gy'ali. Ekyagenda maaso n'agamba ababolo bali ku 07524289. Nentumira kwa Luvini Music enansa na kabulaza n'agamba ekafulumukanika amasimu teri simu emulema temubyanga. Mulumba ajja kubanga akuyamba Luvini agamba takabulaza. Nagambe muri kadi abanazo ne flash kupide jjajja sinasa okuyesamalira nga tubagala nnyo mwebale kuba mutega mu TV. Bigwera wana tondo nakolwa lero. Zinchanywa kasoda. Kakati Wankola. tokyanywa kasoda. Obadova. Yembuko. Badde veeyo. Amubuuza. Badde nzze kulaba Michelle. Abadde azze kulaba mu Michelle. Musanze. Kakati simusanzeyo Michelle. Naye alina akaana ke yalese kendabye kali akaana sikalabanga. Nebadda era olaba bwote mu kaseera olaba bulabi. Tunulidde akaana ne mpulira nga nze nammeza olutiko. Omanye ettala zino ezaako ekiro nga kakanga ettala ezo ez'ekiro. Tamanyi ndono gwanyumiza y'omu ku bakola bizinensi ekaba batega. Ego mwana wekaba ng'okalabye nga Michelle akulisa koba okuba eggaali. Teri kisanyusa musajja kulaba mwana wa buwala ng'oyo nga mukoledde kati musanyufu. Enseko zonna obusekaseka essanyu lya mu kiwagonja. Obadde oyagala. Kati obadde oyagala. Nze nga kutuuseeko ku soosa. Biri bya Michelle omanyi byadda mu kwekwatakwata nanumya byo byokunumya saagala njagala ensonga zonna zitambule bukwako. Sokolidde kuba kagambye soogedde biwanvu kalekedde ssene naye kekanamanyani yenze kateeka ogenda maaso n'okuva gye kali. Kansooke nkulabe engeri gyogenda kikwasaganyamu. Bw'okimanyi nze siremererwa nze kyoya ng'ombuuzanga emmese ezasemba okumanya ku katwa. Siremererwa amajjo gayinako ensene ezirina gutufaayo. Takimanyi ndabawo. Nze ngene nekana akaana. Ayagala amajja nese kwagala yenna. Baasi n'asooka gye bw'abadde asigaza n'awumbuwa. Kati awo kitegeeza mba nkuwadde. Sente nnina. Oyina. Gwentereza ku muntu antegeera. Kati ayagala mbu amutereeze ku muntu anaamutegeera. Ebintu byonna bitambule bukwako watali yadde kudda mabega. Ate Michelle yantamidde ddala. Ate Michelle yantamidde ddala kwegamba. Yayogeranga kimu Eddie. Buli yayogeranga kimu ng'agamba Eddie nga bwe kaseera omubuuza agamba Eddie senduulu naye maama ennaku zino embeera mbu zaakyuka. After 1 month nga wayise omwezi gumu kiki ekyaddako. Nagamba tuba ne Salongo Nkenga omwami nava mu nsozi 99 nagamba akwata ababbi mu nnaku 2 akomya ebibbe azinza amalogo nagamba gugu batwalako omwagalwawo mwekwate nagamba akomye n'omukisa nga bagukubbako mu bizinensi gole akolera mu gugwo ku 0755 50305 funa Salongo Nkenga. Ipaze nkoye bamukola mu bitanuma.